Gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kakyusa ennaku z'okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Okusinziira ku nteekateeka eyasooka okufulumizibwa, okusunsula kwali kwa kutandika mu mwezi ogw'omwenda, ate kati akakiiko kazzeemu ne kakyusa mu nnaku n'enteekateeka y'okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze mu kulonda kwa bonna omwaka ogujja. Enteekateeka y'akalulu ka bonna, akakiiko k'ebyokulonda kafulumizza endala. Abeegwaniza obwa pulezidenti baakunona empapula okuva ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno okutuusa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omwenda 2025. Ababaka ba paalamenti baakunona empapula okuva ennaku z'omwezi nga 15 okutuusa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'Ekkumi 2025. Aba disitulikiti baakunona empapula okuva ennaku z'omwezi nga 3 okutuusa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omwenda 2025. Aba munisipaali baakutandika okunona empapula okuva ennaku z'omwezi nga 8 okutuusa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omwenda 2025. Ab'amagombolola baakutandika okunona empapula zaabwe okuva ennaku z'omwezi nga 11 okutuusa ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omwenda 2025. Empapula ezo ezibalaga oba zirambika biki balina okugoberera bagenda zisanga mu ofiisi zaffe zenjogeddeko eziri mu disitulikiti oba mu site. Kyokka bo abeegwaniza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga empapula kwe banaafunira emikono 10 okuva mu buli disitulikiti baakuzifuna ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okutandika ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Lwansonga nti twagala abo abagenda kwesibwa ku kifo wa pulezidenti tumanye ani bammeka tulyoke tutegeeze ebitongole by'okwerinda n'abakulembeze abalala mu ggwanga nti abantu gundi ne gundi bakkirizibwa mu mateeka okutalaaga eggwanga lyonna oba disitulikiti ze baagala mu ggwanga bafune emikono n'amannya g'abawagizi. Byabakamazeemu okulabula nga bwe bagenda okukozesa ebyuma bikalimagezi okwekenneenya abagenda okulonda nga kino kyakubayambako okuwandula abatali balonzi. Tuteekamu ekifaananyi kyo nga bwe kiri mu regisita, amannya go nga bwe gali mu regisita, enamba yo nga kyalo kyo nga bwe mu regisita. Ono asinzidde wano n'avumirira abeenyigira mu muvuyo mu kaseera ak'okulonda nga bwe gwali mu kamyufu ka NRM. Okulonda ku bibiina by'obufuzi sifa bakukulira naye lwokuba nti abeenyigira mu kulonda ku bibiina by'obufuzi be balonzi bonnyini abagenda kwenyigira mu kulonda kwa kalulu ka bonna. Tusaba bassebo ne bannyabo bannayuganda mwenna emivuyo emitawaana okukubagana bye tulabye mu kulonda ku bibiina by'obufuzi ebimu tubyewale nga tuli mu kalulu ka bonna. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda, abantu abasukka mu bukadde 21 be baakakakasibwa okwenyigira mu kulonda kw'omwaka ogujja.